Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Rita nkulamusiza nnyabo. Kale Ssebo. Byerabire Ssebo. Kale oyogera ne Kadima ku Beat FM ndi ne Kaboggoza wano mutabbizi. Bannange Kadima. Nnyabo. Nabadde nkunoonya. Nzuuno. Bannange kensinye mpulira n'amaziga ge nnina gampedde. Gasangule. Munnange mukwano kye nabadde nkugamba. Kati ondaba ndi mukyala. Era nkyalina muwala mutoto naye nalina omwami wange. Omwami wange n'afa kati myezi tuli mu 7. Nga kitalo. Nange kitalo. Yafa ki? Accident. Nga batugamba afudde. Naye yandekera omwana. Omwana agenda kati mwaka nga gumu. Naye mwami Kadima ekizibu kye nnina omwami wange yaleka ebintu. Kale twali tetwegatta tetwali nti tuli bampeta obufumbo bwa mpeta. Twali kawungo kakubya edinisa naye nga nze omukyala amanyikiddwa era nga nze omukyala omukulu gw'ayina. Naye munange omwami wange olwamala okufa bayirawo ne wiiki teyawera ngeyo omwami ne bampita tetutula mu meeting naye mbagamba neetaaga ku bintu by'omwami wange kuba munnange andekedde omwana ate nange sina wentandikira famire mulimu mulamu wange mwami mukulu naye gamazima yakuza mutwe nga mmale kuba tategeeranga kondoza bukyanga azaalibwa oli omwami nze simanyi oba singa nabwe nsobola kikunnyonnyola naye omanyi omuntu nga tategeera nga ate muntu mukulu ekibaawo yakola kyokkulo tuuka awo nga tategeera omwami ng'alinnya kwelima nga ŋŋamba tirina kintu na kimu kye ngenda twala kubanga bwe ŋŋenda bitwala nze nzire mu kwegiriisa n'omusajja gwe ŋŋenda okufuna mba nnyonnyola ne mbagamba kyekituufu nze ebintu sinze mbyagala wabula ebintu bya mwana bya mwana muntegeere bulungi kuba omwana yagenda tuuka wano okusoma nga sirina ntandikwa agenda keera alwale sijja beewuubako kituufu kuba ebyo byonna bakijja ng'omuntu yakafa ne bagamba omwana tejjamulabirira nga woobamanyi naye n'okusinzira ku sipiidi gye bakozesa eya wiiki emu ng'omuntu tannaba nakukutukako na nsingo ebalaga nti ate bo mitingi gye bakuyitira naye abintu kyewuunyisa kakati woobeera n'omwana mwali muzigo oba omwami yali yazimba mwami yali yazimba naye ne baŋŋamba ennyumba nsooka enjiveemu nagenda okuddayo ennyumba eriko ekufulu nze wano mukumpita mu miitingi eyo ngenda okukomayo wabanga ennyumba bagiggadde kati nziramu nkubira oyo mulamu wange omukulu mubuuza buzibu kinaŋŋamba kirizo njagale tweyagale nze eri ngende nkwogerereyo buli kimu okifune butubeere nabyo olemefulumya bintu waffe wabweru ng'ayagala ate gwe oyagale ye njagala ye naye nga Kadima ekyokumwagala tekyandibaddeawo naye manyi mu famire ennamba omuntu eyalimu nga omulungi alabikwako naye gwesobola oyiwako amazzi n'oganywa yali musajja wange yekka bali abantu babi okumanya baabijja bannange tuseka mukwano okumanya baabijja ne bw'okwata obutungulu n'ennyanya n'obibasuulako embojja n'eryako eryo ne yeeyongerayo ne bakulekerawo nga balamba kaakati ebintu bintabudde kati omwami teyaleka kiraamu Kadima omwami yafa accident ate olaba natuuka egenda nembinyonnyola omulamu wange nemugamba omwana osooka yafa accident watya nga baganye nti nno ffe twamutta tusobole okwegazaanya naye ebyo byonna essajja liri ekkulumu lyakuliza omutwe nga ebimalemale biri awo omusajja alemedde okukitegeera bamuyitaani omwami oyo omwami bamuyita mbaziira kuba baali beddira nnyonyi wange yali Ssenyonga kati oli mukulu we Mbaziira oli ye mukulu we ye mukulu kakati famire ekimanyi nti omwami ono akuperereza akusaba mukwano tebakimanyi kuba yaŋŋamba nzikirize tweyagale yazzeeyo eri ripooti ng'alaga ali saidi yange bampe ebintu basobole n'okunziriza ennyumba yange kati obeerawa kale kati Kadima olaba manyi gwe nkubuulira amazima nafunayo omulenzi wange gwembeera naye olina omuntu naye omuntu omwana ani amwina gwamwina omwana ali wa jjajjaawe maama wange eri kati ono omuntu wamufuna omwami bbaawe myezi 7 ng'afudde omuntu wamuyina bifo nga tonnafunga omuntu akyaliwo mulamu omuntu namufuna wano mu kaseera k'okunyiga okunnazaako amaziga kummalako ennaku gye nnina naye teyaliiyo myezi kategeeza bwe mulimu eyagala
kati gy'obeera era bwe mbeera naye kati eri toddangayo mwami wange mbyagala siddangayo kuba ekyekyannemesezza oyagala bintu njagala bintu naye ate batuufu ate ebintu wona abiteekamu omusajja ate omusajja kati essaawa zinabeera mu bintu byabwe nze ebintu nkugambye njagala bya mwana wange ntegeera taagala byange kati Mbaziira oyagala mugamba ki kambe munneegayiryeko omugamba ategeere nti muntu mukulu era n'ekirala amanye nti abantu bano banategeera nti tuweyagala bajja kusensenga balowooze nti mwe tutwali mu okutta omusajja wange aveewo naye era ati kati ensi yonna ewulidde kati katwogereko naye tulabe tovaako nno mpozzi omwami omwami we yali Ssennyonga Ssebo Halo mwami Mbaziira wangi Ssebo nkulamusizza nnyo kale Ssebo naye nkulamusizza obulamu buli butya obulamu bulungi kakati bampise kadima Ssebo kadima kadima ndi ku beat wano ekikyate kakati mwami Mbaziira nina ebintu ebyatuuse ku mmeeza yange nebitansanyusa bityate nga bitwalira mu nze ku nsonga ya nnamwandu mukyala Ssennyonga omugenzi kakati mukyala twafunye ebintu simanya biki mwagaana okumuwa ebintu nga mugamba nti agenda bifulumya ate we wayiteene ebbali ate ng'oyagala akwagale nga njagala mwagale ng'oyagala ng'omusaba omukwano simanya asobola okufuna ku bintu eby'omwana we okumulabirira awo biinako obukakafu byoyogera Ssebo anti mbiinako obukakafu kyova olaba ensonga zatuuse ku mmeeza yange naye kambuuze musajja gw'oli musiru ate ndi musiru ntya olina amagezi kinfuula musiru okwogera ku kituufu kaakati bikukwatirako wawe neebuuza wobi binkwata kanti nti lwaki omukyalo omuwa ku maali ya bbaawe oyagala mmala kumwegattako toyina bukakafu togezaako kweyingiza mu bintu bitakukwatako oli mukyala waffe twamuwasa tobiyingiramu anti kati Ssebo byesonyiwa bino ebyaffe tobiyingira sisobola byesonyiwa muzeeyi sooka ompulirize lwaki gwe oyagala nnyo okusooka kumwagala okumuwa ebintu tewali byakumwagala ebyo tobiinaako bukakafu byoyogerako olina busiru nze nkuwulira kubanga omukyalo oyo byaffe twayogera byaffe nze naye ate tebyalimu na kumwagala simanyi gwe gye wabijje simugambako nti oba ngenda kukwagala Rita simanyi kati gwe gyotandise kubijje Rita Mbaziira wanje teyagamba kwagala yangamba neero lwennyini yankubidde essimu era nga ngamba ekintu kyekimu twagalane asobole naye mulamu wano wootuuse ebintu bino otuuse n'okubitwala ku leediyo ate obadde yagala nkoleeki ate oba ebyobulungi byaganye gwe nno bijja kukuleetera obuzibu oba otandise na kubitwala ku leediyo kuba mpulira naawe tulayika tolina magezi oli kikazi kisiru busiru era we bituuse ngenda kwambala n'empale ya bba wange nzijje ewammwe neekalakaasi tolina magezi kuba otuuka otya ebintu ebyo kubitwala ku leediyo nga twabyogera nze naawe nga twogera tulabe engeri gyoddamu nakuba kusimu yange oli musiru busiru tolina magezi wakula muwawawyawo nawe nolinganga ekintu kino ekitagatta omukulu ajjeeko omusajja kyempulidde ekituufu kiri nti ebintu alabika yabigamba yaliŋŋamba katukoza nze nsobola muwayiriza nga mwagazaaki oyo omubi kakati ebintu bino ndowooza ogenda bitwalako mu mateeka mulabe era kyengenda okukola ate ne mateeka ngenda kugendayo nga nyambadde bulungi nnyo empale ya bba wange toyambala mpale ya bbaawo kyekikwambasa empale ya bbaawo ate mwami Kadima nkubuulire ne bw'anaakola atya afazali okudda ewaffe mu kyalo naye tajja kulya anti kakati toseeka kapokoza anti kakati mulina kusooka kukkaanya kati gwe sooka okkaanya mbu naye byetaagamu mu mateeka oba ddira ensonga eno gitwale mu famire yagireta esobola era bajja kuba bawulereza kikulu kyabwe ka tugendeko mbawuliza tulabe Ssebo neyanziza nnyo taata kakati omukyalo yamagezi gemuwa yaagi agende ewa administrator gino ajja kumuyambako afune obwenkanya hajati mumpeeko wanje hajati waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuhu byansikirano okitegeera abantu bonoonekere muli emitwe olwalero nno kankubuulire tuwabaza okufumbirwa kirabayo n'omuntu omu omusikira kale tetujja kusukka ku hajati ne haji tubagamba nti yenze Kadima ne Kabogoza musule bulungi mweraba